أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقال أيضا: وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Allah subhanahu wa ta'ala atenderezebwa n'amatendo amalungi gamajjufu. Yasalawo Allah jalla wa ala n'asiima n'atweyanjulira tumumanye, eyatutonda n'atussa ku mwaliiro gw'ensi eno kwe tuli, ng'omwaliiro ogwo emabegako tubadde tugenda tulaba abawalimu batutegeeza gumu ku myaliiro egitaaliwo Allah n'aguteekawo n'ebigulimu. Yatutegeeza mu luberebere n'agamba nti khalaqa as-samawati wal ard, yakola amagulu 7, ekyo ebitonde binene, wal ard n'ensi, wama bainahuma n'ebiri wakati awo, byatutegeeza ne byatatutegeeza fi 6 ayyam, mu nnaku 6. Wama massana min lughub, naye teyakoowa. Lwaki teyakoowa? Byonna byatutegeeza ne byatatutegeeza mu bitonde yabikola ng'abikolera ku kigambo, ku kiragiro kye, kun fayakun. Nga bw'atuga nti innama amuruhu idha arada shay'an, kiragiro kye bw'aba yagadde ensonga ayakula lahu kun fayakun, agamba aba ne kiba. Oyo ye Allah alina okusinzibwa. Yasalawo n'atussaako amateeka Allah subhanahu wa ta'ala nga ge tulina okugondera, nga n'oggagondera n'oggagoberera y'ensonga eyatussa mu kitonde ekiyitibwa ensi. Wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun, tiyatonda majinni, abantu ge basinza, n'abantu okujjako okumusinza. Eyo y'ensonga enkulu lwaki tuli ku nsi, nga mulimu okumuwuliriza Allah n'okubeera nga tusenguka byaganye ate ne tuteeka mu nkola byayagala subhanahu wa ta'ala. Edduniya kwe tuli kitonde mu bitonde bya Allah, ng'era bwe tuzze tulaba. Yajogerako bingi Allah subhanahu wa ta'ala mu kuginafuya, n'ajogerako bingi Nabi sallallahu alaihi wasallama mu kuginafuya. Yagamba sallallahu alaihi wasallam ti law kanat ad-dunya 'inda Allah tazinu janaha ba'uda, law kanat ad-dunya tazinu, law kanat ad-dunya 'inda Allah tazinu janaha ba'uda. Singa edduniya eno mu maaso g'owekitiibwa Allah yali ezitowa ekyenkana akawawaatiro k'ensiri, lamma dhaaka al-kafir jur'ata ma, yali badde takkiriza mukaafu kumirako mumiro gw'amazzi. Obuweebufu obuli ku dduniya bwebwo, bwe butyo bwe bufaanana. Mu maaso ga Allah tezitowa kwenkana kawawaatiro k'ensiri. Era Allah subhanahu wa ta'ala yajogerako bingi, oba oli awo bye tuzze tulaba. Wama alhayatu dunya illa mata'ul ghurur, tebuli obulamu bw'ensi okujjako obugayaaza omwana Adamu aba agayaziddwa olugayaazibwa, ate nga mu kugayaazibwa mwana wattu kulimu okubeera nti ogenda kufaafaaganizibwa oba ofaafaaganiziddwa mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Beesiimye abo abagitegedde ng'abatusooka Allah subhanahu wa ta'ala be yasiima abaagitegeera. Obulamu bwabwe, ebintu byabwe
emaali yaabwe, entegeera yaabwe, ebyobugagga byabwe byonna ne babiteeka mu kwerinda, ne babiteeka ku akhira mu bulamu oluvannyuma lw'ensi. Emitawaana gye tulimu olwaleero giva ku mbeera y'abantu kukolerera nsi, kutambula bulungi, kwambala bulungi, kuzaala abaana nga bali bulungi, kuwasa bakyala nga situlina atukuba ku mukono, abakyala okufumbirwa abaami be baagala mu bungi bwabwe nga tebawuliriza qaala Allah wa qaala Rasulullah. Mu mbeera efaanana bw'etyo ne tubeera nga tuyingidde mu mitawaana minene, ng'emitawaana egyo ate giyinga okubeera nga gitujigiriza ku dduniya, oba oli awo tutuuke ne ku akhira nga mwana wattu ekigendererwa ky'okututonda twakivaako, oba oli awo ate emitawaana gibeere nga giyingiddewo eminene. Kubanga ebibonerezo Allah jalla waala byateeka ku muddu we ku nsi bitono nnyo ku ebyo byagenda okusisinkana ku akhira. Okweyagala kw'oku nsi kufunda nnyo, kubanga kulimu okweraliikirira n'ebizibu, okwakhira kwe kusinga. Allah kyatugamba nti bal tu'thiruna alhayata ad-dunya, abantu abasinga obungi abatabaala n'okulengera ewala bo balafuubana kuyingiwaza babeere bulungi mu bulamu bw'ensi. Wal akhiratu khairun wa abqa, naye ate akhira yesinga, wa abqa, era yeyokusigalawo. Ab'ebitiibwa, twebaza Abanadamu bonna abakoze kye bakoze okwoleka obulyazaamaanyi n'obulyake, obutujju, effutwa, effibitizi, enge, obutemu, obukyayi, akanyoola bikya akali ku baganda baffe Falastin. Tuyinza obutasobola kulombojja mu odi eno, oba oli awo bw'anaaba atuwadde obudde tujja kwongera okutunuulira ensonga eziri e Falastin. Abantu abasinga obungi mu mbeera y'obutagala kulondoola, oba oli awo bwe boogera Falastin tebamutegeera, naye nga Falastin kifo kya byafaayo kye tulina okunyweza ennyo, nga kirimu omuzikiti gwa Allah subhanahu wa ta'ala ogwazimbibwa nabbi ow'ekitiibwa Sulaiman, oguli mu kitundu e Falastin mu kibuga kya Yerusaalemi. Mu mbeera eyo, mwana wattu, njagadde okuyita mu bintu bino lukwakwayo nti Allah jalla waala yaleeta abatamanya nganda, abatemu, abatujju, bamutaseka mu mbeera yaabwe gye bajjamu, ne beefungamya mu kitundu ekyo mu ngeri ya mpola mpola, n'oluvannyuma ne bakajjala ne batandika okutta abantu mu kyama ne mu lwatu olw'okusobola okutwala ekitundu ekyo nga bakitwala mu mbeera eya kagenderere, bannyini kyo bafuuke mmomboze oba nga babasse babamazeewo. Guno si gwe mulundi ogusoose ogw'abantu abafaananako bwe batyo mu bulyazaamaanyi n'olw'obukafiiri bw'emitima gyabwe, nga tekisoose Falastin, oba tekiri Falastin wokka. Eggwanga erya Australia lyalina abantu abalirimu, abazungu ne bafubutuka gye baafubutuka, ne baliwamba, ne babunya emiwaba abantu abalirimu, eggwanga eryo ne liwambibwa ne ligenda mu mikono gy'abazungu. Eggwanga lya America lyalimu abantu abalirimu nga bayitibwa Red Indians. Abazungu ne bafubutuka gye baafubutuka, ne balifungamako, ne bagenda okubeera Allah n'abagondeza, eggwanga ne baliwamba, bali abantu ne babamalirawo ddala. Eggwanga erya South Africa nalyo lyafungamibwako abazungu olw'ebyobugagga byalyo, nga lyo lyali lirina ebyobugagga bingi ku ssemazinga wa Africa, ne liibwamu abazungu ne baleeta kye bayita apartheid policy, enkola ey'ekitujju ey'obusosoze
ey'obutamanya ŋŋanda, era abantu baayo ne basiitaana, nakati bakyasiitaana. Eggwanga lyali litwaliddwa abanyazi, abatwazi mu mbeera eyo. Embeera eyo jagenda ogitunuulira nga ne mu bitundu mu mawanga ag'enjawulo bigenda biruuzinga obwannannyini ku bitundu byabwo mu ngeri y'olukwesikwesi, ey'amaanyi, ey'obubbi, ey'okubuzaabuza. Ebyo bitundu mwebiri nga ne mu nsi zaffe ze tuwangaaliramu omanya nti kino ekitundu kyali ky'abantu bwe bati, naye ogenda okitunuulira nga kirimu bantu bwe bati, bataddemu bizinensi zaabwe, bataddemu amalimiro gaabwe, bataddemu amalundiro gaabwe, nga bwekiti bwe kifaananye, era ngenda okulaba nga bagaziye ng'okumaga amagomu ku bannyini kyaba kirimu kikuleetera omutawaana mungi munene ddala. Embeera eriwo olwaleero Falasitini ey'okuziikula emirambo gy'abakyala abatalina misango, ey'okuziikula emirambo gy'abaana abato abatalina musango, ey'okuziikula emirambo gy'abavubuka abawala n'abalenzi abatalina musango, mbeera ntono ku mbeera abasajja abo Abayudaaya bye bazze bakola. Allah aboogeddeko mu Qur'ani nga abasiraamu abaatusooka baamala ebbanga ddene n'okutuusa kati, okuva ku baatusooka okutuusa kati, ng'ensiitaano yaabwe nnene mu mbeera y'obujoozi ey'okufuŋŋama ku nsi eno nga bakitwala nti be bategeevu, be balina okutwala buli kintu olw'amaanyi gaabwe n'obubbi n'obwonoonefu n'obukwesikwesi. Tulajanira Allah subhanahu wa ta'ala abafufuggaza olufufuggaza, ate abeere nga abalinnya ku nfeete. Kye tulina okukola Allah jalla wa'ala okubeera nga atuddiza amaanyi, kye tugenda okulaba, naye nga nja kwebaza baganda baffe ab'ebitiibwa Allah baasobozesezza okukwata emizindaalo ne babeera nga balwanye mu nnwana efaananako bw'etyo, kubanga Allah jalla wa'ala yatugamba ti man ra'a minkum, nabbi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkara, muntu bw'alaba ekyobulyaza amaanyi kyonna nga kitambula, falyughayyirhu biyadihi, akijjewo na mukono. Bannaffe Allah be yasobozesezza okuva mu mawanga ag'enjawulo abali mu mbeera y'ensiitaano, abanywera okubeera nga bawaayo omusaayi gwabwe guyiika, basobole okutaasa abasiraamu, basobole okutaasa omuzikiti gwa Allah subhanahu wa ta'ala, basobole okutaasa ettaka ly'obusiraamu eyo nebeera grade number 1. Fa in lam yastati', bwe baba tebasobodde, abanga tasobodde, fa bilisaani, abeere nga avumirira ebikolwa eby'obulyaza amaanyi abantu bye bakola. Buli lw'ovumirira oba weetabye direct mu lutalo, buli lw'ovumirira alhamdulillah oba okoze omulimu kuba olabisa abantu bangi. Nabwe kityo twebaza abakutta obuzindaalo wonna, newankubadde bakyali batono naye nga amaloboozi gatutuukako, buli asobola okubeera nga abaako kyayogera mwana wattu ku mbeera eri ku baganda baffe Falasitini. Omuntu atasobola kwogera, ng'ekimuganya okwogera si butaba na busobozi, wabula kuwangaala mu dduniya ng'afuna oba asobola okufuna embeera ey'obwebange n'eddembe ery'obwebange. Kuno ku dduniya tekuli ddembe lya bwebange, era tojja ddifunako. Ojja kuwangaala nga weerimbalimba nti oli bulungi, kubanga gwe tosobodde kubaako by'oyogera, era mwana wattu ofundikire ng'obulungi bw'obadde osuubira nti obufunye tobufunye, oba oli awo otuukire mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, otuukire mu bibuuzo n'embeera gy'otayinza kusobola. Nsaba munzikirize biidhinillahi subhanahu wa ta'ala, mbeere nga njogera ku statement zino. Leero ngenda kujjayo abasajja 10 abamu ku boogedde ebigambo ebikankana
mu basajja abagenda basaasaanya obwononefu mu nsi nga bali ku sayidi y'abatujju abo betusaba Allah abeere nga abatumalirawo. Omusajja asoose okusinziira ku betulaba ku lukalala wano abagenze boogera ebikankana mu lutalo bamuyita Ben Gantz, omu ku basajja abakungu ab'Abayudaaya abo yayogedde ebigambo bino mu nsiitaano eriwo. Tugenda gatta ebyemabega kuba olutalo luvudde mabega ne bino ebyogeddwa oba ebikyayogerwa. Mulabe obukyayi engeffutwa nefe bitezi abasajja le balina ku basiraamu n'emmaali yaabwe oba n'omugabo Allah jalla wa'ala gwe yabawa mu nsi. Ono agamba bw'ati, agamba parts of Gaza were sent back to Stone Age. Parts of Gaza were sent back to Stone Age. Erinnya lye tulirabe nga ye Ben Gantz. Ono y'omu ku balwanyi era abaduumizi b'amagye agalumba oba agateekebwa okubeera nga geefuulaganna mu kwakkula ng'ebigambo bino yabyogera mu mwaka gwa 2019 ku lutalo olwali mu biseera ebiriraanya awo. N'agamba nti ebitundu ku Gaza byaziddwayo mu bantu bali abaakozesanga amayinja ab'edda mu mbeera y'obuwejjere nga tebasobola kweyamba n'akatono olw'obutemu bwabakolebwako. Yabyogera mu 2019 n'abeera nga bw'atyo oyo bwe yayogera ensonga ze. Omusajja owokubiri yagambye atya? Omusajja owokubiri yagambye nti powerful rockets to be fired without borders, Gaza to be smashed and razed to the ground without mercy. Tugenda kuddira tufukirire ebikompola. Ono yabadde Tare Gottlieb era y'omu ku bakungu b'abasajja abo Abayudaaya bamuyita Tare Gottlieb. Yagambye nti powerful rockets to be fired without borders, Gaza to be smashed and razed to the ground without mercy. Tugenda kufukirira ebikompola ku batuuze b'e Gaza era tugenda kubeera nga tuyiwa, tufukumula n'okukuma omutanuulu ku bantu ku ttaka ly'e Gaza nga situfunyemu kasa konna, kisa kyonna. Oyo omu ku baduumizi byayogeddwa mu lutalo luno mu mwaka ogw'2023. Omusajja owokusatu ayitibwa Ariel Sharon. Ariel Sharon yagambye nti I wanted to encourage my soldiers, ono muduumizi era y'omu kati ku baduumizi abaduumira yaliko omuduumizi n'amagambye nti I wanted to encourage my soldiers by raping Arab girls as Palestinian women are gonna be slaves for the Jews, and we do whatever we want to her out of them. Onayaga nti nayagadde mu lulumba luno gwe bayita Ariel Sharon, nayagadde mu lulumba luno okubeera nga abasirikale b'Abayudaaya oba ab'Abayisirayiri bawamba batuusaako gw'obuliisamaanyi abawarabu bonna subhanallah babatuuseeko gw'obuliisamaanyi okutuuka ku extent
nti omukazi wa Palestina yamuyise slave, omuzaana agenda kufuuka muzaana w'Abayudaaya. Era tugenda kukola ekisoboka okubeera nga tutuukiriza ensonga eno. Bigambo bya lutalo era abadumira olutalo luno abaluli wakati bye boogera. Oyo abadde omu ku Bayudaaya abakulu ku bye yayogedde bw'atyo bwe yategeezezza. Owookuna yagamba nti Israeli lives are worth more than Palestinian ones. Obulamu bw'Abayudaaya ono bamuyita Ehud Olmert yabyogera mu mwaka gwa 2006 mwana wattu bw'atyo bwe yayogera nti obulamu bw'abasajja Abayudaaya abo bulabika nga bwanjawulo era bulina kukwatibwa nga kyatika kubanga bwanjawulo ku bw'Abapalestina. Oyo yayogera ebigambo ebyo n'abeera nga bamukootinga mu mwaka gw'2016. Omusajja omulala ng'era naye ye musajja akwata ekyokutaano mu lisiti wano agambye nti the only thing that needs to enter Gaza, the only thing that needs to enter Gaza are hundreds of tons of explosives from the Air Force, not an ounce of humanitarian aid. Ekyokukolwa kyokka ekyokubeera nti tufuna kalembereza kwe kuddira ebikumi n'ebikumi by'abalwanyi ne bayingira Gaza ne bagifukirira ebikompola ku magye gaffe ag'omu bbanga ng'era situtunuulidde na mbeera ya buntu yonna eyinza kuba nti etulemesa okutuukiriza. Ono yabyogedde mu mwaka gwa 2003 mu luno olutalo akanyola bikyakagenda mu maaso nga bamuyita Ben Gvir. Omusajja omulala nga ye musajja akutte ekyomukaaga yagambye bw'ati. Yagambye nti those who are against us deserve to have their heads chopped off with an axe. Oyayogera ebigambo ebyo bamuyita Avida Lieberman. Yabyogera mu mwaka gwa 2015 n'aga nti abo bonna abatatuwagira beetaaga ne bakwatibwa n'emitwe gyabwe ne giggyibwako n'embazzi tusobole obbawona tutuukirize ebigendererwa byaffe. Tumulabye bamuyita Avida Lieberman. Noono agenda okuddirira ayitibwa Naftali Bennett. Naftali Bennett yagamba, I already killed lots of Arabs in my life and there is absolutely no problem with that. Nze mu bulamu bwange nakatta Abawarabu be sisobola kumanya muwendo era nga nze sikirabiramu ddala yadde obuzibu oba akantu akanneesittaza mu mutima. Naftali ebigambo ebyo yabyogera mu mwaka gwa 2013. Allahu akbar. Be basajja bano betuwangaala nabo oba betuliko Allah baatulaze ebyesa n'ebyasa nti si basajja balungi. Agambye bw'ati. Omusajja omulala agamba bamuyita Lapid Yar agamba nti we need to get the Palestinians out of our lives. What we have to do is to build a high wall and get them out of our sight. Tulina okukola, tulina okwekingiriza okuddamu okutunula ku bisegula
n'ebisiraani by'Abapalestina ng'era kye tulina okukola kwe kuzimba ogusenge nga gunene tusobole okubeera nga twewonya abasajja abo obbatunuulira yadde obbatunulako amaaso. Ekyo nno yakyogera mwana wattu ne kigenda ku rekodi mu mwaka gwa 2016. Omusajja omulala bamuyita Daniel Hagari. Ono yiye omu ku bakyazirwana era yabiyogedde ebigambo bino mu lutalo luno akanyola bikyakaliyo. Yagaye nti we are dropping hundreds of tons of bombs on Gaza. The focus is on destruction, not accuracy. The focus is on destruction, not accuracy. Tuyiye tufukiridde tani ne tani za bomu ku Gaza. Kino nakyo ekya Gaza kye boogera mu statement yaabwe bakyogera lwa kujjawo bwannansangwa bwalinnya Palestine. Ekyo abalwanyi abalyaza amaanyi batera okukikola ne bagenda nga bakyusakyusa amannya mwana wattu abantu babeere nga beerabira obuvo bwabwe nga beerabira origino y'ekintu. Kati olwaleero mu kifo ky'okugamba Palestine ojja genda okusanga nga abasajja bano Abayudaaya bakozesa Gaza naye nga Gaza katundu butundu ku ttaka eddene abasajja bano lye beefuŋŋamyako eri Abapalestina ne West Bank. Obwo nno bwe butundu obukyalimu Abapalestina. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abaddiza ettaka lyabwe atuddize omuzikiti ogwa Masjidul Aqsa. Naye agambye nti tugenda bafukirira okutuusa nga situtunuulidde nti tubadde tuteeba wano wabula nga tutwagala kwonoona buwonoonyi. Ekibuga tukireke nga kiri ku ttaka n'ebikirimu byonna nga byonooneddwa. Oyo Daniel Hagari mu mwaka gwa 2023 guno gwe tulimu. Omusajja asembayo ow'ekkumi ye musajja agambye bw'ati, agambye nti wipe out their families, their mothers and their children. These animals must not be allowed to live any longer. Ayitibwa Ezra Yachin. Again, to wipe out their families, their mothers and their children. These animals must not be allowed to live any longer. Agambye nti munoone muzinde famire zaabwe mubatemule mubatugumbule mubatte mutte bamaama baabwe abaana baabwe mubatte. Ensolo zino tezikyagwana kubeera nga ziwangaalira mu bantu n'omulundi ogumu bwe guti. Ebigambo ebyo abakulu bye bagenda boogera abafunyizza enkete zaabwe okubeera nga bamalawo mu mbeera y'okwonoona n'okutemula okw'olwatu ng'ensi esirise eri mu kwerolera. Abanadamu bafa, abantu bafa olufa oluzibu, naye ng'ebigambo ebyogerwa tebasuubirayo muntu yenna abakuba ku nsolobottu olw'okuba nga baalumba be bayita abatujju, nga baba abalumba be bantu abalwanirizi b'eddembe bannademokulaasiya. Abantu bano Allah subhanahu wa ta'ala yaboogerako n'agamba atya, wa idha laqul ladhina amanu wa idha qila lahum la tufsidu fil ard. Aya bwegamba bwe baba bagambiddwa nti abange temwonoonera mu nsi, temwonoona nsi, muleke kutemula bantu batta, muleke kutta baana bato, muleke kutta bakyala, muleke kuba malwaliro, temukuba bakobera. Qalu innama nahnu muslihun. Kabaga nti nedda mutuleke ffe tunoonya demokrasiya kutojjera ng'olwaleero bwe bakipaatiiseewo nti bo okuba abaana n'okuba abakyala n'okuba amalwaliro banoonya ba Hamas. Enkola eyo ey'ekiryaza amaanyi Allah subhanahu wa ta'ala yagyogerako nga yenkola ey'abasajja Abayudaaya bwe batyo bwe baze bafuukuula ensi eno okuviira ddala ku mirembe gy'abannabbi abaasooka. Era mbajjukiza nti bannabbi okuleppuka kwe baalimu
abasinga obungi Allah subhanahu wa ta'ala bagenza atulaga mwana wattu bwagavanga ku bantu bano okuleppuka nabbi Musa kwe yalimu kwava ku basajja bano Bayudaaya ne bannabbi abalala okutuukira ddala ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Embeera y'okulumbibwa n'obutwa bwamuweebwa basajja bano, bwamuweebwa mukyala ava mu bantu bano abayahudi. Mwana wattu bwe butitto bwe kyali. Ate n'otunuulira ng'okutemulwa kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nakwo ne basahaba oba oliawo abalala kwava mu mikono gy'abasajja bano abayahudi be tulina okwegendereza. Okwegendereza kwaffe ffenna wamu, kubanga batunuulira abasiraamu nga babatunuulira mu mbeera ya kyenkanyi, n'okubalinnya ku nfeete we tugenda okukoma. Allah yatuwa ekikolo n'eddagala kwetereeza. Yagamba Allah nti wa idha sa'alaka ibadi anni, tuyina kusaba Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga ekituufu ti amaanyi bagalina, era we batuuse bwe baba balina bye baagala okwakkula bakwakkula, bwe baba balina bye baagala okwonoona babyonoona. Naye nga ffe kye tulina okukola kuwanika mikono gyaffe. Kikkakatako gwe omusiraamu wa bulijjo, atali seeka, atali muwaalimu, atali ng'oli wa bulijjo, okubeera ng'ofissa akadde akatali ka mulundi gumu 2 3 mu lunaku, okubeera nga weewombeeka n'owanika emikono gyo ekiro n'emisana n'olaajanira Allah subhanahu wa ta'ala, okubeera nga baganda baffe abeera nga abataasa olumbolege lw'abasajja abatujju abalyaza amaanyi. Mwana wattu oba oliawo ajja kubeera nga yanukula edduwa zaffe singa zinaayitirira obungi. Naye Allah jalla waala atuwadde preconditions ezirina okukolebwa. Atugambye nti wa idha sa'alaka ibadi anni, bwe baba bakubuuzizza abaddu ebinkwatako, fa inni qarib, ndi kumpi, ujibu da'wata da'i idha da'ani, nyanukula okukoowoola kw'omukoowooze mu kiseera wankowoolera wonna, nyanukula. Naga nti falyastajibu li, abo abaagala okunkoowoola mbakyusizeemu embeera bagambe bannyanukule. Kitegeeza nti emitawaana gye tufuna mu nsi egisinga obungi giva mu kwesulubabba Allah. Falyastajibu li, baŋŋondere. Bwe mba mbakoowodde baanukule. Abange Allah atukoowodde mu bingi tugaanye. Musaaleeko situsaala, musome Qur'ani situzisoma, muve ku bid'a tuziremeddeko. Nabbi yagamba bw'ati, totubuulira situagala bya nabbi, totuleetera ntabotabo za hadisi, ffe twagala Qur'ani, ate ne Qur'ani gye mwagala temugisomye. Abange tuyina ebintu nabbi sallallahu alaihi wasallama biyasimbako essira nga bwe bulina okubeera obulamu bwaffe obwa bulijjo. Twetereeze. Bw'omanya ekintu ng'okikola okifunamu nga nabbi teyakikola, kireke. Ate bw'oba okola nabbi kye yakola nga tokikola ku lwa kusiimisa Allah, nakyo kisenguke. Basheekhe mbeebaza Allah abawo bulungi abagezezzaako tulungamya ku nkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam, newankubadde abantu bakyagaanye ebbanga lye tumala nga tugaanye ab'ebitiibwa. Allah jalla waala agenda tutugezesa n'ebigezo ebibi n'ebigezo ebinene n'ebigezo oba oliawo ng'ekigendererwa kyakudda ku mulamwa. Naye ng'embeera ey'okulumba sunna z'omubaka, embeera y'okulumbagana amateeka g'owekitiibwa Allah esusse mu nsi. Abantu balemedde ku nnyimba, abantu balemedde ku bulogo, abantu balemedde ku bid'aati ez'enjawulo nga zo bazoogerera n'okusinga sunna z'omubaka. Abantu balemedde ku bwonoonefu, abakyala bayita bukunya. Ebisiyaga abantu babiridde babirya lwatu. Abantu bali mu kunywa myenge, ebbaala zikala bwe bayiwamu bwe zikala, loogi zijjula. Ebyo byonna Allah agambye falyastajibu li, mugondeeko, waliyuminu bi, munneetoowalize munzikirize, la'allahum yarshidun,
bumba nga muli bakubeera nga mutaasibwa Allah okubaanukula. Embeera ekwatagana ku Palestine olwaleero tujja gikomyawo, tugenda kwongera olukalala lw'abasajja abazze boogera abamokola ebigambo eby'obutujju. Mwana wattu engeri gye basumuluddewo gye baggulawo no mbeera oba omusango gwa verbal terrorism, bano simanyi kye bakyabalinza, kubanga ebigambo bye boogera bya busagwa ebikuma omuliro mu bantu, ate ebiragira ddala nti batujju ab'enkukunala. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayhi. Bw'anaaba tuwadde obudde tugenda kwongerezaako tulage embeera y'abatamanya ŋŋanda endala, naye nga mbakubiriza okusaba ennyo Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga ataasa baganda baffe, naye nga situjja kumusaba Allah kututaasa yadde okutaasa baganda baffe okujjako nga twekubye mu bifuba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nsemyo jaffe nga tujijja ku kwagala kwajo tujizze ku ekyo Allah tabaraka wa taala kyayagala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.